ndabye Pretty Nicole bannange. Mwamwala gwe bakubira omusajja. Pretty Nicole yafunye omulimu ku Baba TV. Naye kyendabye naffe abali ku TikTok aboogera bajja tuwa emirimu ku TV. Bogambye. Kubanga kati Pretty Nicole yalaga nudes ali ku TV yeggwange. Kati ate olwo aboogera abawa info ku TikTok. Era netukuuma abantu nga basobola okugamba kino kyabaddewo kino kiwe kiti kino kitegeeza kuri icon twekuŋŋaanye tukole group tugendeko ku TVM ku lead tugende ate bayinza okusanga so faizo tuwa sente ntono naye nga ba Pretty Nicole abalaga nudes basoba sente nnyingi kuyo so Pretty Nicole alina video namba ng'ali buti weri ku internet nga tali yadde mu panti nesebo ali ku Baba TV sasuubira nti Pretty Nicole abadde ali mu ssomero lisoma bw'okubeera yakoma mu senior tu ne bwe kibanga bwekityo bwe kiri naffe mutuwe emirimu aba TV tujja kukola kubaolwesobola kati gwe tukuyita mukisa anyway guyinza oba omukisa kubeera omuntu yenena ng'oli ku achievement ng'ofunye olina kyotuuseeko tukwagaliza bisinga neyakuwadde omulimu tumugamba kimwano nayo n'abalala abatadde ku butambi kwada batadde butambi bungi nawo mubawe bashaniribu babanone bawe ku mirimu yamukometezeko kigenzi tubagala nnyo Uganda Cranes manya Zashimwe MC onaku waero ndine sirunkomyewo ne musajja wange ono musajja waffe musajja wammwe walumpa ako Bulu family nyamale Sky Bulu era sebo je buli we mulaba ako ne kya Bulu alisikaba akakomo nenga ira kaka wamma kirimba bisaye bimu mbayo obutakateekako ashimwanyumisa mbozi kitegero bagiti azijonkera by the way Brown Skin yangamba ayagala nnyo Zaira Baby abaana ba Bulu family Brown Skin DJ Brown Skin mumunoonyeeko kati naye yegatta ku ba DJ ba Bulu family oyo omwami oyo gwe mulaba producer waffe oyo yo wiiki yankuba bannanga abatulaba wiiki yankuba amanyi eddoboozi Mark Professionals mbanansana akoota akateekako oba onkoze bubi ate nga nva mu Bulu family eri esibukamu abaana abalina one love webakwagala baba bakwagala batakwagala era obanyonyola lwaki bakuwa n'ensonga lwaki tebakwagala naye nga bannange wetuli leero tuli ku tonic akamwesi tonic nene efuuse ekirala ku internet okwo ne ku ground for you page tonic mugiraba so embeera awo waliwo ka comment akanyumidde jjojjuuza awo omwana agenda n'agamba ebbaala bannange bana ebbaala egenda kummalirawo sente zange buli wengendawo mu naiti za maaka mubeera abawala abalungi etegeera abawala abo nno banja batwagala bwagazi bambi buli wetutegeka bagamba nedda nyina ogenda mu naiti ya maaka kati kyolina omanya naiti zaffe zonna zetukola n'abo abaana ffe twayita bapate people ekitegeera tulimu abaana bangi mulimu Akashe Musindo ozomumanyi mulimu Nina mulimu Anta Melani mulimu kati tuyina kati DJ Trexi baliyo mu bana bangi so kati twafuna tiimu ate twongerako buli neti gye tukola wabako abajoyininga okategedde si buli bbaala eno si buli gye tukolerako endala zonna batusiga batukola ki batujoyininga so kitegeeza tuzimbye emikwano emirungi mu bawala era bakasoma baffe tubagamba oyongera okujja mu naiti za Kamwesi wano ku tonic akamwesi ofuna vibe ennungi onyumirwa abawala obalabako abanyirira ate nga nabo bavibinga naawe okugamba embeera netambula bwetyo omusajja kyeyagambye nti balina empisa ate bavibinga na buli muntu tebeeragawe kubanga ensonga wano tubasasula kujja wano banyumirwa bunyumirwa kujja nabo ne bagamba wabeerawo
wabeerawo vibe ekitegeeza kwa ne bbala kati ogiraba olwokusatu luno Tonic Talent Wednesdays olulaba luno Tonic Talent Wednesdays lulimu abantu bangi baserebu ab'ebika ebyenjawulo ba upcoming artists abayimbi abamanyi abakabi baserebu ekitegeeza so nti olunaku twaluteekawo nga tulaga lwakuzimba talent lwakuleeta talent mu bantu nti omuntu abeere n'agamba kangendeko kuba tetukikola nti bagenda beera ku stage pa 1 hour tebabeera nawo abala basigala mu butebe era walaba Tomuddiwe yayiri wano eyimbira ali ku ntebe ye nga watuli n'avibingamu n'abantu be abamu bajja kukiringera obala najje n'atwa n'agamba kangendeko kwa ku Tonic njira mbeera mu night ya Maka so kitegeeza bakasitoma twaleta ebintu byenjawulo twawa ku bapukami abakabi abasita bamwe bonna babeerawo n'otwako nabo mu night ne munyumirwa ne munyumya abaana abatraininga ku app okwo kwebali kati Wednesday no tugenda kuleeta bano abaana kuba omulabbi no bamanyi obategedde abaana abakubizi sound ezo abaana bali ku kati so olwokusatu olwo tuluwaayo ne Siza Music yagambye agenda kuyitawo bambi mu night yaffe olwokusatu Siza Music ekyatuviirako kwawukana kyanyambako ezo sound omuntu ogenda okutuuka mu night y'olwokusatu ngekuwa nti nobadde osuubira okugendako mu bbaali nasobola nogamba akambeerewo abaana bano batudde mu night bali mu kwenyumirirwamu so olwokusatu lwero tuluzimbiridde ddala abaana timu nnene Nana kwali Tashabadi kwali Siyama waliwo Nina kuliko ba DJ waffe waliwo DJ Brown Dero ne influencer waffe Creed Icon naye abeerako ku tiimu Creed Icon mumanyi abikolera ddala masafu ku app kizibu nnyo ogenda ku page ya Creed Icon otasangako bintu bidanga Tonic kubanga ye night mu featuring afina naye n'abaawo olw'omukaaga night mugimanyi ba celebrity Saturdays eyo baba ogiraba night eyo twagizimba ku musingi gwagamba buli wakabi boba freetamu omuntu yenna ng'oli eyo nga noba toli serebu itamu kuba olw'ensonga ogenda sangamu abakabi bangi you understand tekitegeeza nti tugenda baleeta babeerewo nga baperforminga eba vibe tukukuumira mu vibe ne tiimu yaffe yonna n'abaana nga babeerawo n'onyumirwa olw'e Saturday ogenda mu kawo Sunday wallahi ogenda ku church n'ogenda n'ogamba wallahi nanyumiddwa ekiro kyejjo okategedde so Saturday yo eba masavu ate nayo ndalamu era abali eyo nga tonna bakujjako mu night za Maka Professionals osubwa nayo obudde kasaale wokakwala wonna wenkolera abaana bakimanyi wonna wetukolera ffe ezaffe tetutumaga zizimba ogizimbira ddala ku musingi abagagga tubayina abantu abagula ebyokulya tubayina abanywa zi big bottle tubayina ffe tulina abakasitoma baffe nga lwe tutakoze balwala nze nenkera ku makya nengamba leero sigenda kukolera ku Tonic nempumulamu omuntu kasitoma wange oyo abadde ajja buli lwa mukaga nangulako bottles alwala abawuli obulamu talina kuba tagenda chakala ayagala Maka Pro ne tiimu kweri ebyo biseera bisinga ffe tubeegendereza nze waliwo olunaku lumu kanjogere ku kya waliwo ebbaala emu gye sijja gyogera linnya nali nkolerayo naye olunaku lwe nakeera ku makya nempositinga nti tudde bambi I'm sorry sigenda sobola kukola ki kubaawo amasimu gankubirwa kakati ffe tugenda nyumya nani olina okubeerawo kati ffe tugenda kyova olaba abo namwe bali bangi kati so making sure mu night zange zonna mbeerawo however much newe basiriwo esobola okukola ki okutaka kwali na tiimu gye nkola naye so okutaka naye nga kiba kizibu nnyo so kitegeeza buli muntu ampa omulimu wafuna ekituufu oba ofunye ekituufu ebbaala okuva ku olwo
making sure bbala z'abantu abampadde emirimu mbeerawo newe mbasiriiwa ati ntekinga mbategeeza before nga n'ennaku tezinnatuuka mbaawo kubamba ne program osofuna program negamba nti oba olwokusatu olujja nyinza okuba nga nfunyewo program ekitegeera okujjako ekyokulwala nakyo kiri nnomo nti oba olwadde mu night omuntu omugamba ndwadde ye era buli omu kulwala kuli nnomo oba okufiirwa oba ebintu bwebiti ebyemikolo kisobola okukwatirayo naye nga wendi nga ndi mulamu blood abagagga bange sirina kye mbagamba so tiekyo naye nga toniki akamwesi tuli wano Gayaza Road Kyebando kwa Kamwesi Molo kwennyini kati ebebuuza weeri oyingira mu Akamwesi Molo munda n'obuuza ebbaala eri mu Akamwesi emabega waayo ku kise waliwo n'akasaawe so abantu abasema tuyita ku swimming pool awo n'okkirira bbala weeri yeeno ziri bbiri zikutuusa makapo nyinyi zitambula andikire watu tusemberewa mwana muwala ki mwana muwala obutambi ng'afuna mulimo ku TV ndabye Puliti Nicole bannange mwana muwala gwe baakubira omusajja Puliti Nicole yafunye omulimu ku Baba TV naye kyendabye naffe abali ku TikTok aboogera bajja tuwa emirimu ku TV bwogambye kubanga kati Puliti Nicole yalagawo nudes ali ku TV yeggwanga kati ate olwofe aboogera abawa info ku TikTok era netukuuma abantu nga basobola okugamba kino kyabaddewo kino kiwe kiti kino kitegeeza kuli Daikoni twekuŋŋaanye tukole gurupu tugendeko ku TVM ku Lead tugende ate bayinza okusanga nga sofa bayinza otuwa sente entono naye nga Puliti Nicole abalaga nudes basobola bawa sente nnyingi so Puliti Nicole alina vidiyo namba ng'ali buti weri ku internet nga tali yadde mu panti naye sebo ali ku Baba TV akati makapulo soka tugende empola gwosuubira mukisa nti kuba nti asobola kyakola gwosuubira gwenga gwe makapulo ne kubanga lyomanyidde media ne internet goyinza kuba ati aba basinzidde ku kyogamba nti katemployi ng'omwana omugomo obudde buno nkyakyewuunya naawe kenyini kikyakusobera ndishoka waliwo omuntu eyagamba poze yani yagamba eyasaba connections waliwo omuntu eyasaba connection agamba wekyetagamu connection ne zino connection weziba nga bweziti weziri mu Uganda eya Puliti Nicole like erinamu omukulu mwe yayise omukulu bamaze mujja gwe gwe omanyi omuntu nga tosomyedde ku mawulire tosomyedde bwa sosobira nti Puliti Nicole abadde ali mu ssomero lisoma bwokubeera yakoma mu siniya tu ne bwe kiba nga bwekito bwe kiri naffe mutuwe emirimu aba TV tujja sobola tujja kukola kuba olwensonga kati gwe tuguyita mukisa anyway guyinza oba omukisa kubeera omuntu yenna nga oli ku achievement ng'ofunye olina kyotuuseeko tukwagaliza bisinga neyakuwadde omulimu tumugamba kimwano nayo n'abalala abatadde ku butambi abadde abatadde butambi bungi nabo mubawe bashani babanone bawe ku mirimu yamukomentinzeeko kigeni naye alaga nti Chikeni yamukomentinzeeko ate Chikeni alina omulimu ku TV Chikeni alinaako butambi naye Shira Price tatanga katambi Shira Price by the way Shira Price ate ye mutuufu okubeera ku channel yonna Shira Price by the way mpazi nga ate ne Baba TV yafuse aba TikToker nakyo tusobola okugirekayo the audience era kebayinga linnya muba kunaona kumira kuba twakirabako ekyo kintu okuwa aba TikTok ku TVs waliwo abasooka okyonoonamu oba yali nebukedde yakikolako owako okadamu oli omulimu ye akyakolayo
okitegeera nti yagenda n'ekifulamu influence nerowooza nti buli TikTok abasobola okukola ku TVs ogenda okakana nga channel egenda naye ezo gundi TV shows ezo shegwa okitegeera so wetaba excitement ya Baba TV nga yeraba ba TikTok bagenda gibrandingira TV yaabwe wakati awo omuntu gwenda bali represented okola kwezo channel kweyo TV abajirayo ddala ekyo kyebakola alaka kasuku ne munne gwakola naye era si mukulu editing akola ani ayogera nnyo n'asukka we kati ate oyo yeebase nabwe baza kukola na kasuku kuba kasuku mwana good journalist wa kabi aludde mu industry kyakola kitega tunagamba nti chicken ne Shira Price influence yawe emala okubanga bali presenting TV kubanga baina in fact bona wali mu million ku TikTok kudda waggulu kitegeeza sina songa lwakito obawo olw'okwongerayo channel n'amawulire ge bakola ate nabo bali updated kuba otunulira chikenia amawulire agawaayo nga okitegeera otunulira Shira Price bye bimu byakola so osobola obbawa naye nga bwetudda muwali mu bukugu kasikwawo ya tomuwona muganda wange oba mulinako channel yo brad omusajja top so omwana gwe bawadde omulimu just congratulation our sister tetulina kyakukola nudusi zikutuusizaawo ati naakola ki kubanga ate kyanalambikirirako ajja ti ono gwe yagoba omukazi omusajja yagoba omusajja bakuba kiri oli gundi omuka waliwo omusajja gwe yagoba toyogera erinnya eddala waliwo omusajja gwe yagoba gwe yali yawasa ani bana ya comment section bajja mutuyambako waliwo omusajja gwe yagoba awo wajja tikulusumu oyo omusajja yalidde yali yefudde dikula naye kyona yekiri ajja tikulusumu byonna byokola you are very much tukwagala nnyo webale emirimu gy'otuusaako kuba giba ngalo webale emirimu gy'otuusaako engalo n'ekiwato nakyo bakiteekako naye kibanga n'ekiwato kwekiri webale nnyo ajja tikulusumu kutugobera musajja eyali afuuse ekirala ate noyambako ne Puliti Nicole okutuuka awo waatuuse kubanga munnange singa tewajja n'omukafati ngaawo mu eyo period ate mune nudes zaalifuuse nudes ku internet sanga ne weekend tulinayo akatya naye yasaba byonna n'abyesonyiwa yakomako ezo zeyatuwa kati yafunye omulimu ku TV obugambo bwemuweereza Puliti Nicole nudes zo tezijja vaawo nti wazita naye gwe omulimu agufunye kuki ku TV waka akolere TV tabanga ate oli agwanidde tabanga Phoebe gwe baguwa ku TV emu n'agukola ki ne bimutagalako mayise bw'osobola okujja excitement ya TV eyo giraba oyinza okulowooza bakuwadde ku TV n'olowooza nti byangu blood si byangu buli lunaku olina okuba n'engoye empya olwo ne botiki zigenda bazikufunako buli lunaku gwe nolowooza mbu andi balina neyo enkola abaana babawa emirimu ku TV munja genda bamakapulo batuwe engoye nja kusasula blood kyokola kyenkola goza bakitweranga olanga ku TV mpita ku TikTok sigala nga nfuna bakasitoma ekitegeera tekitegeeza nti mbungenda kubeerako nga nkweguya nnyo mbogenda kwambala olugoye lwange ogende ku TV ogambe makapulo ye yanyambaza tumbaavu nyina palasa asobola okunkubira akalango nyina palasa omuntu ogwa akeera bukezi ku makya n'agamba today let me post my boy n'agamba baagala engoye mugende nasa ne wa Mark Professionals ate ng'abantu era kati so kati kyobalaba ogwo omulimu gwa TV like oguba muzibu
muzibu nnyo nga wakaguta goyinza okufuna excitement ogamba bampadde ku TV muganda wange gukumenyera mu myezi egi n'obula okuwanika n'ogamba singa saagusaba ye maama omusajja ono nafuna naye ntya connection singa teyantwalayo okitegeera so kati Pretty Nicole awo alina kuba mukozi okupruvinga ono yamututteyo ka connection yako timunaye saakudisappointinga kusa wenaso omudisappointinga n'alemererwa Brad nze nyina bakyaliba nga balemereddwa TV lwa budde babeera mu mabaala okukeera okugenda okuccana eyo alina okuba n'engoye empya alina Brad TV yetaaga ebintu bingi nga tesho ya buli lunaku ate ne sente zibakuwa ku TV ebiseera ebisinga teziba enough kukola bino by'olina kweteekamu kubeera ku channel yeah kitegeera ate kati gwewuunye mu Uganda emirimu gyonna wejadda gya contract andi kati juga obeera brand omuntu yenna nga olina kyokola nga kyakaabi balina okuwa contract omuntu atakuwa contract ne mubeera ku bigambo oba tolina mulimu abakozesa bukozesa nze I make sure nti nze bwompa omulimu katugese nga lina ebbaala tonic bwompita n'ogamba njakola ne Maka Pro kyeso okugamba njagala contract olw'ensonga erinnya lyendekawo bakasitoma bendeese from that day wentandika okukola naawe tebaligenda kuvaawo tebaligenda kwerabira tonic you understand kati nze ompa contract yange nenkuba ebifaananyi byange nenjifuna nenjisayininga then ebisigale tugenda mu maaso olw'ensonga mba mmanyi ndi ku mulimu ne bw'ona ngamba jangu tukole okitegeera tonvaliwinze kitegeeza nyina wenna avaawo oba oleke wona ngamba this week oba omwezi guno stoppingamu ngenda kozesa gundi bangenda kola gundi kitegeeza mba saali ku mulamwa simanyi kyendi ne kati fe abamanyi kye tuli olina okumpa contract nensayininga nawe naye mba sikoze nsigala nkola ki nfuna sente zange kitegeera ensonga oba oli ku mulimu kati bw'obeera mu eno system ya marketing olina okumanya kyoli bw'otamanya kyoli bayinza okukozesa mu industry Buladi fe tulina ebifo bye tujjeeyo nga tugenda ku bifo ebimu nga tekirina yadde bakasitoma basogula bottles 5 ne mukiremerako n'opushinga nekimala nekireega so kitegeeza oba tewajjira ku mulamwa bakozesezza ate okukozesa wano mu industry okukozesa kyangu naye olina kuba na wano so byebyo anyway Maka Pro twalabyeko olutalo olulala ku TikTok lw'abayimbi twalabye the agent akulukuta alira Crystal Panda naye I think Panda ne agent balina ke bayisaawo bogambe si lutalo lwa ddala otalo si lwa ddala olabye olimba Panda lwe yatadde lina olukwataganira ku bintu bya agent byayo mukwogera niye yataddewo walida agent kasika ninga yakalabyo kaliko the agent tebiriza sinawe bikwataganira either kuba abayimbi ate nalabe agent naye atadde oyimbalaga alina gwayisizamu information balina ke bali mu kuyisaawo omanyi nze kyenazuula wano mu Uganda waliwo omuyimbi nga either omuyimbi akiriddemuko nga waliwo ali ku map kati ate bano bali two side way okali kuba kati Panda akola ku TV nga bwakola ki agent muyimbi ate akola ne kutte kati agent si musiru kukozesa zino platform bbiri nga ne ku TikTok gyali Brad asigale nakuwa ku TikTok eri alonya reply ya Panda ku radio ku TV promotion ogimanyi okategedde so awo sinalabawo olutalo awo nze ndabanga jasi Brad fe tukoze ku ntalo fe tulabye ku ntalo kati nze kyolina omumanya kyendabaawo kano ka promotion bonna baagala kakozesa either agent oba Panda naye ate Panda si yagenda okakufunamu nga bw'olaba Bruno K bwe yali ne Panda ate oli TikToker
yalina omululu ku panda omanyi Bruno ke tiktoka okakwatanga nnyako sijja oli yafuuka tiktoka panda lwaki omuyita tiktoka ate alina ennyimba omuwala tolumanyi sirumanyi sirumanyi naddumanya kuba gwe kati gwekyogamba osobola okuŋŋamba oluyimba lw'omuntu nimba nga olina kulinnyonnyola bunnyonnyozi kyogamba kuŋŋamba ani yakuba omuzabbibu sigamba Tomuddi negwe genda oyite bino sinze nze kali mu byogera osobola okuteekawo vidiyo ku TikTok n'obabuuza mumpe ennyimba za Bruno K 6 oba 5 nga zonna zaakuba yiti omuntu agamba walaayi nange mmanyi lwe yaddamu olwani Kabuye Ssembogga teyaddamuko ng'omuntu era ajja okugamba luli okategedde ninga kati nze kyo wamwetira TikTok kuba kati yafuuka TikTok bibyo oli mu byogerawo naye abantu bagenda kukusekera bagambe naye tetulumanyi ezo si yiti kati waliwo abayimbi bali ku intaneti nga just bo bayimbira app ne kabeerako ne kaggwako ne bikomaawo ku app nga ku gulawundi birala kati Bruno K ng'oyagala okukakasa nti akusala mutegeke mu show oba agwo omuyita muyimbi nze muyita TikTok era wetunateekako nga tugamba ba TikTok era nze Bruno K mbadde njagala tumukyaze nga TikTok ku talent Wednesdays kuba influencer kati wakabi ku TikTok akola live nebeerako abantu newe tunadda mu ky'obuyimbi simumanyi mu bayimbi kati simumanyimu I rather go with Crystal Panda. Crystal Panda yalaga mululu kono omwana ono yalaga omululu nalaga nti ebintu ayagala bya bwangu ono yaleeta ekiboozi kyali ki kyampanya Crystal Panda yateekawo kyamba ate ebigambo bya Crystal Panda byangu ne watu manyi yayiya title ya live eyo eba ya Crystal Panda kwa Crystal Panda yalina ebyo ebigambo trendinga ye n'ateekawo kyampanya kitegeeza bagenda okukola show nga title zona zaali za Crystal Panda ate Crystal Panda yabayazuula kati ono kati gwokikkiriza nti Crystal Panda alina mukembeera embi ku bayimbi banne tayina Crystal Panda tayina just bano baagala mawulire na content naye nga ddo otalwe ne agent teruliiyo olutalo agent ne Crystal Panda teruliiyo ate lujja nakwata nno by the way terugenda kwata kati leero tulina amawulire malala kati gwe kyabona manya buli we tuyika wiiki egguliro ne litayitawo kiba kigenze kati ogenda kuteekawo kireyo Uganda Cranes singa egoba egwe walabye Man U na Arsenal kati baabisa amawulire ogategedde tulinayo abaana Uganda weegoba gali gasirikirawo kati era Uganda weegoba Arsenal batakyasobola kwogera ku Man U abagabise dda Uganda bweto bweri kati obudde buno Arsenal olwakwandi Arsenal terina abawagizi brown skin oli wachi brown skin oli wa Liverpool kati otatusigadde muze naawe nze ndi wa Manchester United bali batalina abawagizi mu Uganda okalegedde kati gwe genda ku TikTok oba okakasa nti Man U ina ba influencer abakabi kankubuze ku ba influencer Kasuku Ntambi gwe bakola naye Shalom Farida Nakazibwe ngenda kubuuza Spice Diana ngenda mpola ngenda Rain kale Rain omusoyisoyi Vijay Junior no tugenda mpola ngenda kulira ba influencer nkulage nti Man U wano mu Uganda ina ba top influencers abaso ku influencing ya Man U ne kutambulira ku TikTok ngolabako Man U kayoka but Arsenal ngate tebasobola teteinaawo okalege oyinza okusanga President Bobby Wine wa Man U wala tuizo kwogera wano in fact sima team yebo ayinza atu wa Man U kati kankubuzi wayiki benda wachi kati wayiki benda yagwako wayiki benda yagwa ne banange
Tugamba kuba top influencers abaana babeera ku app. Miki ye buli omwa amanyi nti wa maani yo. Waseno. Mayi wachi wase Miki ye buli omwa amanyi nti waseno. Kandi gambe tojja kuotosa kumpeleza 10. Nze ateesa okuweereza n'abiri nga bonna bali top. Kyova olaba nti mmwe ne bwe mukuba maani temusa kiraaninga for 2 days ne kitrendinga nga maani weso bakuba. Ne baba tebakubye nga wale timu ebakubye ne kitrendinga ebbanga olw'ensonga fe tulina abantu influencers. Twabafunire je. Temulina je. Tulinawo omuwala mitala kerecho. Nanti nawe owulire omwogera boogezi. Abankolera. Nawe omwogera boogezi neffe nze nkuwa ku bantu titles z'olaba n'ogamba mbutuufu Kasuku nga yakutteko nga maani yeekubye obupiira. Ye banaye Maaka. Tudde ku beeyamye. Abawagizi ba maani mweyamye. Abawagizi ba maani beeyamye. Okuggyako Kyali wange kuli Daikoni naye yeeyamye. Simpokira yeeyamye ki? Simpokira yagambye. Singa Arsenal. Ekuba maani yo. Agenda kutambula nga agenderera. Era ensi yonna eri netudda ku katale andi Kando yagambye singa Arsenal ekuba maani yo ageragera mu paaka ayozeeyo emmotoka. Tudde ku Alpha Times naye neyeeyama. Kati waliwo munnangaani Bruno K yageragera kwambala Gomez. Waliwo kale Kando yagambye agenda kugenda mu paaka ayoze emmotoka. Ne tuliyita vidiyo ezo tebannazituwa. Era nafaze tulinze. Tukoze okukola interview eno ezimu tetunnazifuna naye baba bazikoze. Okujjako waliwo vidiyo y'omwana waliwo ebintu bye tweyama nga si kyangu. Waliwo omwana yeeyamye oba bamuyitaani yagambye emitwalo 5 naye yagagabye embu okulive yagagabye. Waliwo n'omulala yeeyamye emitwalo 2 naye yagagabye. Okujjako weze gwe nalabye eyeeyamye ekizibu kitagenda soboka. Wali ku TikTok yagambye maani bwekuba Arsenal bwekuba maani yu agenda ku poliisi bamusibe emyezi 6. Bannange oyo bannaye kawedde mudda oba bannange kuba oyinza okwetondera abantu ng'abantu bagamba kituufu wakyeyamye ate jjukira ebintu bya TikTok tebivaayo. Kati kuli Daikoni yeeyamye agenda kuva Makindye atambule mpaka Kibuye ku poliisi ng'ali bwerere ng'ali mu panti mu bokisa ye akedde kwetondera abawagizi ba Arsenal. Nenga mwizo bikkiriza. Abawagizi ba Arsenal bamba musonyiye abalala bagaya bamugamba ssebo kye weeyamye olina okukikola. So n'abantu balekerawo okweyama ebintu ebyo. No, by the way kati ate nange gunawonye nadengenda kweyama. Era nange nadengenda kweyama. Ngola bolago. Nano ogamba omusajja buno. Mwe aneddanza ate nabuze budde kwa egguna twadde mu trip nabuze obudde obweyama. Kati nagenza okujjukira nti nalina okubeera okweyamira mu mujoozi nga ngwambadde ate nga si gwina obudde obwo. Kati nalengera kweyama bannaye ebintu by'okweyama bino biswaza. Weyama ekintu naye singa oli yeeyama ndibabuzomezi mukaka polisi n'emukima. Kati bwe buzibu kati yeeyamye ekintu. Osaba polisi ow'effujjo takukima. Yeeyamye ekintu ekitagenda kuvaawo. Owa polisi abawa Arsenal blood n'akukima. N'akulemezaamu ne bakusiba emyezi 6. N'obulwa ekyogambe ensi. Ate ati tumusonyiwe. Blood mulimu ebintu bye tweyama nga olina okusooka n'otunuulira kigenda kuteekawa. Kataleya weyeyama era yatambula yesibye tawulo yagamba tugenda kwesiba tawulo mu kibuga yagesiba babala Kataleya ndekando munnaye mbatya. By the way kandi alina okwoza emmotoka. By the way kiweze nali mmanyi Kataleya yono y'omuwa bbulaaka. Kataleya ye mweru Kando y'owa bbulaaka. Alaki Kando ate abalina kuba batubuzabuzaamu awo. Kataleya alina okuba owa bbulaaka Kando yalina okuba anti Kando eba eyaka. Kataleya yali badde owa bbulaaka kati naye birina oluyimba lwakabi. Ngenderera omumanyi. Bakubye oluyimba for sure oluyimba lulungi oluyimba lutambula. Kataleya ndi Kando kambagambe wano nina night ku Lwokusatu nga bwe night zonna zibeeramu abayimbi buli Lwakusatu yeno gye mulaba wano emabega mpaka video mukalabye.
Tonic Talent when is this tuli ono kwa Kamwesi Mall musobola okumpita mu bannaye tuzanya ku tune musobola ngamba maka protect ka teba tuje tukuwagireko mu night yo ne muje ne mutulako mu night ka bane olimba lwa mu tukuba lwakabi eno night yabayimbi musobola okumpita mu bannaye tuje tubeera wantunyumirwamu fenna ate uyo balina influencer top influencer Bryce promotion is Bryce bakola ne Bryce promotion ate top wange tano wange ne wano mu night yanga jjawo nabeerawo nankwatayo video yawo naziwo natuteerayo bambi Bryce promotion big up on yourself oli wakabi Bryce ya ne katale yandikano team management mwebale kukola bane mwebale oluyimba lwaddala kwa simu sijiina wano simu jiina weyo kuliko ddala Brown ne Brown ali wala so twagala duteekayo wano mu ne oluyimba lwakabi oluyimba lu trending ha nalabaka bannaye waliwo nali mu bbala naliko wano mu bbala luliko mukaga ne baluzanya nga mpulira abaana babuuka ne ngamba ya bano baluyimba kataleya mwakubye eno kando yoze emmotoka naye nze linnya kale buli eyeyamye atukise kyeyeyamye okujjako nsaaside eyeyamye ekyokumusiba emyezi 6 yekka abaase ne bajja nnyiiga muganda wange omwana agenda kukuba ejjeeke ng'oli mu public ate ebintu by'okweyama oba wataddeyo vidiyo oba tolina wogyewakanira so onaawulira omwezi gw'ebivu ebivulu naye enkuba Daxi wa 29 Daxi vibes tulina Tomudi nga 3 wano kwa Kamwesi Mall Tomudi nga 3 ku Tonic Akamwesi Mall Daxi nga Umasho ground ya 29 ani omulala alina ekivulu waliwo ebivulu ebiri Shiba waguno mwezi by the way naye kitegeza next week tuli mu press conference yaba nabamu ukimanyi Tomudi ne press conference ya next week eno tulina ebivulu naye enkuba mugenda gikolera kibana kakati last weekend twafunye 16 August twabadde ne Nyash Festival 16 bambi Nyash Lux Venom big up on yourself brother kulikayo ebitagenda bulungi n'ebyagenda obulungi mukama Katonda yasinga amaanyi olw'ensonga tumanyi wafunayo abantu abajja era nga baaliwo sabakwagala baaliwo nafe abakwagala nga twali bize kolo bambi kyali kibi naye twafuba nnyo okola nga tuliwanika buli kimu kuba olw'ensonga tukola naawe nga ku Lwokusatu naye olw'omukaaga lwagenda otuuka ate nga tuli fixed on this night is our celebrity Saturdays naye I wish tugenda kuno twenoonyeeko tulabe engeri gye tukugattamu naye nga kulikayo era webale kulika show enkuba yakutataganya by the way enkuba yatataganya Nyash Festival naye nga Nyash Festival by the way oyo muyerenza ina idea eyakabi Nyash Festival ndasooka girabako oba yali Lweza giyasooka gitegeka yasokera Lweza guy negomba what that idea kubanga abantu abawala bangi bali eno tebalina bagenda ne bashowingira mibiri gyabwe ne bagamba nti wano night tusobola okukolerawo kino kitegeera naye muye yateekawo ekintu ekyo kiranga ekyokuzanya Nyash Festival kintu kinene ate I wish Nyash Festival ku mwaka ogujja ebere ku Tonic kwa Kamwesi omanyi agikola buli mwaka tebakyankalanye buli kimu walayi girete wano kwa Kamwesi Mall ku Tonic bar mwene bbala yaffe tukolere wano kuba Nyash Festival kintu ekyo kinene kitulendinga ekigambo ekyo kinene kati olaba nze nga nakola kati omanyi tubeera mu industry muno oyiiya kati nze nali ndi awo nakola ekibira naye ekibira fest kyetutegeka yange giyita tugende mu kibira buli mwaka mu December kati eriwo nga 16 December era ebeerawo kati luba lwakubiri so ekigambo ekyo kirabanga ekyokuzanya naye omuntu aba yeesunga tugende mu kibira ne Mark Professionals tugenda kubeera mu vibe ya mu kibira so tukolera ddala ekibira ekiri nakyo si bino bibaleeta obulesi ne bateekawo nze nkola tugende mu kibira nga ngenda batwala mu kibira endongo ebere mu kibira mbafumbira emmere
abantu baliira ddala ne bakuta abantu babeera mu vibe nebeera mu kibira tuteekayo tenti tuteekayo sound endongo ngeri mu kibira ekitaga nti omuntu abeera awo nga yeegomba n'agamba tugende mu kibira December njesunze ejja so kyobalaba kati luno era nafulumiza dda date nga bukyali 16 December tugenda mu kibira ne Mark Professionals kati abantu bagamba oba tugenda mu kyawa so ate munene tubikolera nno wala nnyo tubikolera muno mu kibuga tubikolera Nansana muno kumpimpi omuntu ng'agamba owa n'essaawa kanveko mu bbala ngendeko mu kibira kya Mark so abadde bakisuubira nga tukireeka ku $5,000 ku luno nakisaze price kyasaliddwa price abaana beyagale kigenda ba ku $2,000 VIP $5,000 okategedde VIP eyo ku luno VIP aba VIP balina bye bagenda okulya njagala kuteekako kalenga newe n'abambuzi ebere y'aba VIP nga baba ne tiketi ya VIP ndeka kati ye agenda kujja nga datika VIP weekali naye nga kigenda aba ku $2,000 ate muneefe nze kikolanga mu ka trip nkikolanga ka trip nti abantu okirangira online si byakuba drive bwate abantu bene Nansana mutegeezebwa mujje tugende mu kibira nedda tulangira online abantu babanga olaba Nyash Festival kwa yebadde ku ground nti ne ku TV abambi abadde agiranga nnyo buli wamu katusabe ne bakwate mu nkuba abagendo tegeke ebivulu mukwate kyayisiza bubi nnyo Brad waffe mwana Lanks Veno mwana omwanya kasajja waliwo omwana yavuddeyo bayita MC Kulidibo omwana yavuddeyo n'abalata nnyo kale bayadde mu kondoza n'obutakwatagana omwana oyo kikimma okulabako kuba baŋŋamba gundi yajjako Lanks Veno yajjako era ku channel enyenyini n'anyumya story n'agamba nti yagendako ku bbaala emu ng'omwana oyo ali mu kukola nga yamubuukinga n'omubuukinga akole ku Nyash Festival n'amugamba mpisizaamu ku show yange omwana n'amubimba n'agaala kati bwe yakyogerako omwana at the same time show bwe yagizeemu omwana n'avaayo n'akola video n'agamba Nyash Festival mugiwulira n'abalaata n'agamba enkuba egitonyeemu erako nga ng'okyogerako otya nga ggwe omuntu alaba abantu abamu nga basharinga the same job n'ebifo bye bakoleramu olusi biba byebimu ate industry y'emu ng'ate naye ayinza okukola ekivulu kyokujja Hashim kanzikiriza twegatte wamu tusaasire buli ategeka ekivulu obudde buno mwene embeera obudde bw'enkuba buno si bwangu olaba naffe abakola night clubs erimu tusumbuwa ezikosaamu bakasoma bewaalefunye si be bajja so nzikiriza nze nsaasire omwana enkuba gwe yayingiridde Lanks Veno sente ze yataddemu nga tonnadda ku bya media byonna abamwogeddeko sina n'omu gwe ngenda kukomentingako Lanks Veno mwana oli mutegesi wa bivulu ndi mutegesi wa bivulu manyi kikitegeeza obulumi bw'olimu bungi wafunye abantu naye singa enkuba tiyakuyingiridde blood singa kyabadde topu kati Lanks Veno mwana nze I respect you kasajja kaddala kakozi omuntu omukozi yenna yeetaaga kusiimibwa mwana blood tuyita mu bingi okusobola n'otegeka ekintu so oba olina kyotegese ne kibaako we kituuse kati tofa ku back noise ekitegeera so omwana sigenda mwogerako kansaasire muganda wange nekiyafunyeemu Mukama Katonda kyaba yamutegekedde kola olunaku ali n'obutafunira bizibu kitegeera kuba gundi ye Nyash Festival yawedde bulungi abantu tebafunye bisago tewali yalumiziddwa ekitegeera so kitegeeza next year abantu era bajja kweyongerako ku numbers ezabaddeyo so that's all tusabire bonna balina ebivulu mu August ono ne September tulinawo party with Kasmil Kasimiro mwana wa ddala yajja mu night yange awo
ne tupushinga ate nga nange njabeerayo lujja bayangambe lwakutaano nja kubeerayo so mwena abaana abaagala industry abaana abaagala buli MC omaye MC mwana those are party vibers be batuterawo embeera omaye lwaki oyogedde ku Lanks nesiga ngamba nti twogera ku mwana yayogedde kino Lanks wa kabi ebyaddala guy alina one love nze walayi wabaye musiyene nanga alina embeera kwoyo omulenzi mutya oyo guy nze I remember kati guy oyo namwagala nakamulaba Lanks yo muntu gweboardinga naye leero nofuukirawo best friend we alayika alinga nze nyaniriza mangu omuntu kubanga nze nejje mpitayo neno omuntu angamba ne gayo yalina one love omayi lwaki nti nze bw'ojja maaso gange bw'obanga tolina beef nange bwe mbanga nkulaba nga tunaakwatagana omutima gwange gukubayingirawo era bwe ndaba nga tetukwatagane nsigala nkuleka bulesi kuba ensonga mba sina kyakwogerako naye nga nkimanyi Lanks wa kabi Lanks oyo nze nali nakamulaba bwenti nga sitatandafukana mukwano gwange namusanga either Power King kati nga sinamanya ndi Lanks bwe mwakola ne ku BBS nnyo kati nga bamwogerako nnyo naye kati guy we namusanga kati laba guy okumusanga ngamba ate Mark Pro nkumanyi manyi nze Palaso yantunda nnyo ekyo sijja kulekera mwebaza kati ye nga ngamba nalabako posti Palaso gye yakupostingawo ku TikTok wali omutwalidde zi silver kati nga Palaso yanteka ku TikTok nateka ku pages ze kati nga ko yandaba nangamba uje gwe Mark Pro ne mugamba yenze nanga wallahi nice to meet you kati guy ne twebayinga ne tufuka ba mikwano guy yatandika okunnanga nga buli bala mwembera woba nsanze I remember waliwo shoji yananga ko nga nene mu lugogo nga ayisawo erinnya lyange ne musango ku tshendala yali Lweza Tomligi yakolera omuzabibu nga guy alanga my name okitegera ngalanga ifakiri yalanga n'ekibira nga naye nga tebiina we bikwala nenga mbono omuntu alina one love wait walayi tebasangika mu industry so kati omuntu yenna nga avaayo na backinga Lanks Venom sigenda nakyogerako tukireke tumuwe respect tumuwe bimuli by'omwana oyo kulika bro Lanks Venom akulikeyo bitata mudebenye bijja kuggwa Mark Pro story obudde bututwala ne kanange bumu furniture siza beera bira babosi bango mali nagamba otubeeranga ku channel zino nyina okwogera onasonyiwanga busonyi sikuinako buzi bali babosi bange Tonic akamwesi molo Mailio simayi liki nakyogera bantu bange era nkola nabo bumu furniture ababa tutetumanyi sima kya kubawa wakati baguddewo muze buli lwa mukaaga baba nawo buli lwa mukaaga babeera ku Tonic ate ne bagula bottles ne bagabane ku ssente ne bawunyumirwa n'abantu babaagala abaana bagenda kati nnaku zobeyongedde okugula furniture waabwe olw'okuba nti kale bampa contract nabo okubalanga so I really appreciate mu furniture omulimu gwomukola ayi mwe bali kuguza abantu furniture mulungi ya nali nkugambye tujje tufuneyo show tugikoleyo ku mu furniture next show next week tugende ku mu furniture tukoleyeka mu furniture tujja next era yabeerawo era ngamba bokola nabo bambi mbagala nnyo buli muntu gokola naye okitege so mu furniture bali Nansana opposite Nexus Hotel we bali ekipande kya Nexus kiri wano mu furniture eri awo abave Kampala guba mukono gwa left abadde Nansana guba mukono gwa right ngopule kudwalira ya Sebbi wotunula wagula wali kipande kya mu furniture we basangibwa so abe Nansana mwe bali kuwagira abe bitundu ebirala mwe bali kuwagira mu furniture nsanyuka nnyo n'abagulira online nga basi n'abagulira online abana kuba bakadama bambi bagala nnyo zebangamba mwini bose ngamba njagala maka olufeno ku Saudi Arabia njagala mu furniture ejuze nyumba yange era twalabako ne last week emoto kange iparkinze oli yajja n'agula buli kintu kya mu nyumba ku mu furniture yajja n'agula buli ba parking wale moto wakati bajja omanyi delivery ya mu furniture ya bwerere around Nansana kati omwana ali apangisa mu Nansana yali ava ku kyeyo na parkinga wali kanta ne bagitika entebe kitanda mufaliso side board
buli kimu bumufanisha yamumaliriza. So kitegeeza bakadama beeyongedde okwagala bumufanisha ate nabo bali ready okumusupportinga olw'ensonga akola ne Mark Professionals. So bumufanisha much respect wale kukolera abantu fanisha omulungi. Mamufanisha nange mbatumiddeko nnyo next week. Tujja next week tuwe abantu kyekiri awo. Next week tuwe by the way Uncle Palaso alina oluyimba lwa video gyagenda okutaya bikyuka. Oluyimba bikyuka olutegeera olumanyi ebyensi bikyuka bana oluyimba luli wow bambi Uncle Palaso we bali kuta music mulungi. Omanyize negomba ku Palaso ono waliwo obudde bw'abawaamu abajokinga n'agamba leo kambatere ebiyimba bino ebyokujokinga ebyo nga abamu vibes ne wagamba kutala good music oli gwagamba nti kati njagala kwate ku bantu ku mitima bikyuka number one trending. Tukula ne ba Bent Boys nzeke nyini kwa ne ba Bent Boys bade nkyalanga Palaso wange. Oh yes Bent Boys mbagala nnyo nega njagala ku Palaso wange Palaso bale oluyimba video agenda gita this Friday in a week agenda kuta video eyo. So abantu mwenda mugende ku YouTube channel yanko Palaso oluyimba lwatadde wallahi it's a good song oluyimba video ya kabi oluyimba lulina message ya kabi bikyuka wallahi tosobola kuwuliza oluyimba lwa bikyuka lwa Palaso lwagenda okuta n'osigala kyeki munawukiriza ebyensi bikola ki bicho alina kantu ke yagamba ng'abadde foot soldier ng'olina omusanze mu benzi akola ki ebyensi bikola ki kitegeeza buli muntu tukolera goals. Palaso watadde message oluyimba watadde message watadde mu oluyimba wallahi abantu bagenda amanyi abantu abagala good music basigala bagala good music kati abantu abamanyi good music oluyimba lwabikyuka mu lunoonyeeko lwa Palaso ne ku TikTok olutrendinga bambi. Yeah, so Palaso I love you so much era nkwagala nnyo just know oluyimba lwamaanyi nze video yoka nanko wizo yawonye anko wizo tanawona nnyo naye wamulabyeko video wazirabye nga ali mu abawa ezaamu amaanyi ne waba akyalinamu obulumi n'okukola ki naye anko wizo legend buli kimu wakikola mu Mayanja family ne mu Uganda yonna wakikolerera dda. Brown Skin Events kutubadde balina Uncle Mark Professionals naye nga nnyongera okubajjukiza Bent Boys Africa bayimbi baffe mubaagale nnyo twatadde oluyimba olupya baluyita Musawo kolabo twalukoze ne Temperature Touch. Luyimba lulingi nnyo Temperature Touch oyo wakabya nti naye ne Bent Boys bakabi kati bwe babeegasi tusubire project ennungi ate nange naluwuliddeko Ashimu yalumpuleyingira mu luli nanga ne nduzannyamu ne ndiwako ba DJ wange baduzannyamu mabala mutubeera so Bent Boys naye temukoma balaga nti mwabaagala mu kutandika mubaagali eddane ne gundi yawe mwe bali okategeera ko luli challenges muzikole ngenda kukolina kyeyenda okutegeka uli akola challenge ngandabira omini box na mugawayi some number Ashimu musimu nonye ku TikTok tesinza abyogedde bino byashimu ya Musawo wa Bent Boys in Africa. Bent Boys Africa ne Temperature Touch. Abana bagenda okunoonya bajja kukola challenge nga mitwalo jakakasa ogaba sende meka mu inbox gona babulabi kukasanga nkuyingidde sijazoogera mu kamera njagala basooke bakole Ashimu ennaku zino abana bagenda kuba inbox ojaziwuli abana bagenda kukola oluyimba mulukole mu challenge wesirikire kujja kundalira gwokola ntaginga otaginge Bent Boys tagging a page ya Bent Boys Africa tagging Ashimu MC ekimu tujja kuba tukiraba tweyanza nnyo tetugasukwana tusukka waawo ebisigale ndoza maka tujja byogerako next week pozi n'ekirala akataleke kokagala nnyo baŋŋambe waliwo eyambuziza ennaku zino singa ofunayo abantu abatakwagala nga buli kyokola bakirwanyisa osigala okyaliwo basigala bakyali bakyaliwo oba obesonyiwa so bandaba
abatulwanyisa batulwanyisa lwakuba tulina kye tuli ekitegeera wano siwe twali nga bakyatulabira eri gye twali kati obudde tulina kye tuli olw'ensonga tulina ofunayo abatulwanyisa naye jjukira n'abatulwanyisa baagala kubeera nga bwe tuli kati gwe omukisa go lwakuba nti Katonda yayangwa mangu kutuwa ye alina ogwaffe gwe yakola ki gwe yatuwa kati nabo balina olwanyisa omukisa go naye ate omukisa tegulwanya na mukisa kitegedde mbaagala nnyo Mark Professionals forever kawuliddako mukategeddako tubadde ku Brown Skin Events Mark Professionals as MC Kampala's Brown Daddy we sign out we love you so much